Tuba tuze n'akanyumiro kaffe ak'ebyobulamu. Sande eno tuze ne Dr. Chris Kagarura era ng'ono takola bukozi busawo wabula ate mubuulizi wa kigambo kya Katonda era agenda kuba atunnyonnyola ku nsonga ez'endwadde naddala ebizimba mu luzungu oba mu lufuutifuuti biyinza okuyita boil. Bino bisinga kubanga byegiriisa mu bakyala era ebikira ku byo bukya bw'obifuna buki by'oyinza okukola ate okubwewala obulwadde obuba ebizimba ebyo byonna agenda kuba abitunnyonnyola. Tusaba obuze ku balabi ba KTV tutandikira. Nyenza muganda wange Cedric mukama yebazibwe. Manya ye Dr. Chris Kagarura ndi apostle pereza mbuweza bwa Epikaizo Ministries. Orero omulamba gutugenda kwogera ko ogwa fibroids ow'ebizimba ensonga esinze nnyo kunyigiriza abakyala bafuna ebizibu by'ebizimba engero gye kiri nti kintu kya area private abamu babisirikirira naye nga bugwadde nnyo. Ebizimba bino kyeki ebizimba bye tuyita swellings oba ebizimba mbikiyita bajja mu Luganda ebizimba oba swellings ebijja mu n'abaana oba kye tuyita uterus. Teri non-cancerous. Cancer. It is not like cancer. Chiri non-cancerous. Bireta bibanga byekwata mu n'abaana. Yes, biretera birina types. Turina types nyaza bizimba turina kibayita sabo nzikiriza cyogere mu ruzungu submuscle. Turina kitwita intramural. Tuita sabo serio, then tuina chituita pediculated. Waliwo ebiyingira mu n'abaana munda omwana wabeera waliwo ebibeera bweru ya n'abaana ekyo sobola mukyala asobola kukikwata waliwo nebibeera wakati mu n'abaana ndibeera nga bw'olaba kansa weekwata anywhere naye mu n'abaana. Ebyo ebizimba bisinga nnyo abakyala okumanya nti olina ebizimba bisinga nnyo kuleeta heavy bleeding, menstrual bleeding. Bwagenda mu nsonga z'abakyala alumibwa nnyo ate afulumya nnyo omusaayi oluusi bagamba ekikulukuto. Yes, then waliwo kibayita pelvic pain n'osanga omukyala wano mundira wano n'abeera ng'alumizibwa. Waliwo kituyita blood pressure n'osanga omukyala nti pressure ekoze eki eyambuse. Then waliwo kibayita frequent urination n'osanga omukyala afuka nnyo. Then waliwo infertility. Actually infertility is the biggest problem mu nsi y'omwoyo oba mu bulokole oba mu kukkiriza. 90% y'ebizimba bireetebwa kituyita spiritual husbands. Nti ekisajja bikukozesa mu kiro kati mu kukozesa ekiro omubiri guba nga gwefaananyiriza nti gufunye omusajja. Tulifena kati mu kwefaananyiriza nti gufunye omusajja ogenda kuzukuka omukyala tamaze. Kati obutamala okwo waliwo engeri gye kuba ku-affectinga consciousness y'omuntu. Tulifena awo ntogenda kwesanga omukyala abadde nga yeeyo mu kirooto alikose n'omusajja agenda bali mu kukola bali mu mboozi yaabwe agenda kuzukuka nga takoze eki nga tamaze nga tarilizinze. Kati agamaze ago waliwo engero gigeesibamu negakuba negaleeta ebizimba. Kati 90% of fibroids are caused by spiritual husbands. Naye zino symptoms omanyi pressure waliwo ebintu bingi bigireeta. Tojja kubeera ne pressure n'ogamba nina ebizimba. Osooka n'okebeza. Ate mu madwaliro gano agafa ag'ekizungu bagamba kubirongoosa. Naye ngaffe complete wellness tulina engeri gye eddagala twakola eribifulumya nga tubakurongooseza. Yes. Kati mu mbeera eno nga bw'ogambye nti waliwo eddagala kati munnayuganda abadde yakakizuula obuzuuzi nga obubonero obumu ku bw'oyogedeko abulabye nti bw'alina ki ky'omuwa kyemuzaako saagala obeesingire ku bubonero n'ogamba nina ebizimba genda weekebeze bw'omala kukebeza leeta kubanga ffe tukujanjaba nga tolina mpapula sooka leeta empapula
ozirete tukulabe ku mpapura tuprovinge ekizimba kye kubanga mukebera basoka kebera size yakyo n'obunene bwakyo n'obu distance like each centimeter wa kilometer kyenkana ki kizimba kyenkana ki kubanga eddagala gye tulina ogenda kulinywa mu weeks 2 ogenda ku byabotinga ogenda kufulumya kati omuntu atayanguyidde bizimba bino kiki ekiddako bw'abanga tayanguyidde bizimba bino automatically infertility nosanga omukyala nga alemedde okuzaala kibula abakazi bajja mu kanisa musomasabira oluzaala yagaana omwana yabula naye nga omukyala alina ebizimba alina spiritual husband jukira spiritual husband they have effects bizireeta mulimu ebizimba nosanga omuntu nti alemedde okuzaala why because alina ekisajja kyakola ki kati ebyo ebizimba byakula nefuuka omwana we yandibadde nga agenda kati ebizimba gyebikoze eki byebiriko mostly it is caused but tugenda mu science it is caused by acidic weta block tubes ne bizibire enseki ne blocking tubes ne bireta infertility kati those are almost kati nga tubes ezo ziri filled with what with fibroids nosanga nka mu fibroid tubes muri muki ebizimba kati ezo tubes nizikola ki nizibanga ziri zazibikira nosanga omuntu tasobola kuzaala omwana talina wasobola kugenda gwaki kubanga omwana yandibadde waliwo ekizimba oluusi abamu bagamba nti tayagala kwekebeza kubanga bw'anaakibulira nti alina siriimu ajja kubanga ajja kufa siriimu bugwadde nga bulala tubula ne research waffe tutuuse ne ku level yakola ddagala lya siriimu naye kati awo tujja tunalangirira linda ko gavumenti egenda kukola ki yegenda kutulangirira ya kansa weriri tewali obugwadde obuliwo nga tebulina ekibijanjaba abalina ebizimba bangi tubalaba nnyo nga bagenza okufuna eddagala erya habo obamu ne bejjanjaba ensonga eyo gyogerako kinga tumanyi okwejanjaba ekyo because no research gyolaba gye tukoze we have taken over 7 years kimaze emyaka 7 nga tukola research kati eddagala gye tulina tuli sure dira kyo olaba ng'eddagala lino eryaffe tulina dosage amanyi abasawo abazungu bali bagamba habo tena dozi tugezaako kulaba nga tulina dose ate kati kano neeno kisinziira ebinene bwalina oba type ki gyakoze eki gyalina ajja kukozesa bine fibros ne feno ebizimba bijja kufuluma ajja kubyabotinga now obubaka kibwemba abantu njagala abantu mwagala obulamu bwammwe mwaka guno gwe tugenda mu gw'2026 president abadde atugamba nti abazungu bafa ku myaka 8 abaddugavu bafa ku myaka 4 nti ate omusumba n'avaayo n'agamba owa pastor wa Reverend n'agamba katonda bw'ayagadde katonda si bw'ayagadde kubanga omuntu abadde ntakola ki teyeefaako akatalekeka njagala kubaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe byebyo mukama bampeera omukisa kale tweyanza nnyo tweyanze ensonga oziwulidde zibadde zikwata ku fibroids oba ebizimba tolinda mbeera kusajjuka kutuuka ate kubulwa mwana wabula nga ate obadde okyasobolera ddala okukirwanyisa tubadde ne Apostle Dr. Chris Kagarura era ng'ono si musawo busawo wa mu bubiri nga bw'olaba wabula ate era musawo mubuulizi wa njiri kale tuddiŋŋane Sande jja